إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Abarungi abebitibwa wetwakomye ku kyafayo kya nabbi Adam alayhi salatu wassalam, twabadde mu kifo nga Ibulisu alayhi allaana aganye okuvunnamira nabbi Adam alayhi assalatu wassalam. Owekitibwa Allah n'abuuza Ibulisu ebibuuzo ebyajjira mu siyag ez'enjawulo. Yagamba owekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala, ya Ibulisu ma laka alla takuna ma'a sajidin. Wange gwe Ibulisu, kiki ekikuganye okubeera n'abo abakola ki? Abavunnama. Mu surati Al-A'raf, qala ma mana'aka an tasjuda idh amartuk. Kiki ekiganye okuvunnama nga nkulagidde ovunname. Mu surati Sad, qala ya Ibulisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Kiki ekiganye okuvunnamira ekyo kyentonze n'omukono gwange. Twagambye era twavudde okubranchinga musomo gwaffe oguwedde nti ekyo Allah yali asonga kukubeera nti kyatonze n'omukono gwe kifunye status. Ibulisu egwana ebeere ng'ekola etya? Ng'egulumiza ekintu ekyo, era nga bwegaana okukigulumiza ekitegeeza bukendeevu obwaki? Bukendeevu obw'amaanyi. Kakati ne tuyigawo nti nno ebintu bya Allah subhanahu wa ta'ala byonna bigulumizibwa. Allah ebintu byasitula bigulumizibwa. Allah yagamba nti dhalika wa man yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Oyenna agulumiza ebintu bya Allah tabaraka wa ta'ala, omuntu oyo abalina obukkiriza mu mutima. Wa bil muqabil, ekiri opposite nti oyenna atagulumiza bintu bya Allah subhanahu wa ta'ala aba talina taqwa mu mutima. Imma tajilna bil kulliya, naam, nga mukafiri, oba kiraga obukendeevu bwaki? Obukendeevu bwa taqwa mu muntu oyo. Kakati Ibulisu egenda kwewozaako, wa bi'sa ma kwewozaako. Egenda kwewozaako nga yewozaako munnewozaako embi empitirivu. Ibulisu eyagala okulaga wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti erina ensonga eri genuine, erina ensonga egwanidde okuwulirizibwa, naam, era ng'ensonga eyo egiwa ebbeetu okubeera nga tekola ki? Okubeera nga tevunnamira Adam alayhi assalatu wassalam. Era ensonga zino zezijjayo oba zezivuunula amakulu g'ekigambo aba wastakbara. Aba wastakbara, kaifa aba wa kaifa istakbara. Yagaana atya? Yeekuza atya? Ensonga ze yawa ze zaali zi abbara ku kugaana kwayo ne kiburu. Ibulisu yagamba ana khairun minhu khalaqtani min naari wa khalaqtahu min tin. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, nze ndi mulungi okumusinga, ndi wa kitiibwa okumusinga, nze nina enkizo kuye. Lwaki? Khalaqtani min nar, nze wantonda muki? Mu muliro. Wa khalaqtahu min tin, ate oyo omutonze muki? Omutonze mu ttaka. Omutonze buki? Mu ttaka. Mu ntegere ya Ibulisu ennema gye tujja okulaba mu kifo ekitongole, eraba nti nno omuliro gwa kitiibwa kuki? Gwa kitiibwa kuki? Gwa kitiibwa ku ttaka. Naam, eyo nno yali ntegeera nnema nnyo gye tujja okulaba mu kifo kyayo insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah agamba, Ibulisu yanukula, qala a asjudu liman khalaqta tina. Nvunnamire ekyo kyotonze mu ttaka. Laba juru eyo. Nvunnamire ekyo kyotonze mu ttaka. Laba akamba aya kano Ibulisu ke yalina ku Rabbul Alamin.
Allah agamba mu aya endala qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Tekiŋŋwande n'akamu n'akeddagala kubeera nga nvunnamira omuntu gw'otonze mu ttaka. Naam, tekiŋŋwande n'akamu kubeera nga nkikola. Mu surati Saad Allah yagamba qala ya ibulisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Kiki ekiganye okuvunnamira ekyo kyentonze n'omukono gwange. Astakbarta, weekuzizza am kunta minal alin, weekuzizza ku Adam tomuwadde ekitiibwa kyemuwadde. Am kunta minal alin, oba weekuluntalizza kunze omulezi gwo ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Ibulisu yamwanukula mu nnyanukula yeemu nga gye yanukula mu surati Al-Araf. Qala ana khayrun minhu, yagamba nze ndi wankizo ku ye, nze ndi wa kitiibwa ku ye, nze ndi wa waggulu ku ye. Khalaqtani min naari, wantonda mu muki, wantonda mu muliro. Wa khalaqtahu min tiin, ate oyo wamutonze muki, wamutonze mu ttaka. Naam, kakati wano twetaaga okumanya ensonga enkulu. Nsonga ki? Tulabanga Allah subhanahu wa ta'ala kino ekyafaayo kyaliwo omulundi gumu gwokka, si bwe kiri? Aye tulaba siyage ez'enjawulo. Siyage kyeki? Tulaba embuuza ez'enjawulo Allah ziyabuuza. Tulaba n'ennyanukula ez'enjawulo Ibuliisu ziyakola ki? Zeyanukula. Naam, ekibuuzo, ebintu ebyo byonna nga Allah bwe yabyogera, kubanga mu ayati ez'enjawulo tulaba ng'abuuza ya Ibuliisu malaka alla takuna ma sajidin. Ya Ibuliisu malaka alla takuna ma sajidin. Mu mbuuzo endala ma mana'aka an tasjuda idh amartuk. Mu mbuuzo endala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Naam, newal amakulu zino zonna mbuuza Allah yasulaga mu Qur'an. Kireka bulungi? Ate era n'ennyanukula ya Ibuliisu bwe tugitunuulira yayanukula mu nnyanukula ezaki? Ez'enjawulo. Ewamu yagamba ana khayrun minhu khalaqtani min naari wa khalaqtahu min tiin, mu Araf. Era mu ngeri y'emu Isra a asjudu liman khalaqta tiina. Naam, a asjudu liman khalaqta tiina, nvunnamire kyotonze muki, kyotonze mu ttaka. Mu surat Al-Hijr lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Mu surati Saad naam yaga ana khayrun minhu khalaqtani min naari wa khalaqtahu min tiin. Kakati ennyanukula ezo nga bw'oziwulira n'embuuza ezaawukana. Awalan, lwaki zajja mu nzija ez'enjawulo mu Qur'an? Ekyokubiri, ku zonna eriwa Allah gye yayogera. Tuli fenna okwanukula nti Allah buli kyonna kye yatugamba nti yakibuuza Ibuliisu nga bwe yakyeta mu Qur'an, ddala ddala yakibuuza Ibuliisu. Na buli kwanukula Ibuliisu kwe yayanukula, naam, Allah kwatugati qaala negamba bweti, qaala negamba bweti, ddala ddala Ibuliisu yakola etya? Yayanukula bwetyo. Kitegereka? Kakati wano tuyigawo ensonga zino wammanga. Ensonga esooka, Qur'ani teriyo kigambo Allah kyagamba neŋŋamba bwenti oba n'agamba bwati okujjako nga waaqe waqaa, ddala ddala kyakola kitya? Kyaliwo bwe kityo. Kitegereka? Kakati kibeera mu mbeera ki? Ekyo naawe okimanyi nti omuzadde singa mutabani we amujeemera, naam, n'agaana mathala okumuwuliriza, bw'aba amunenya asobola okumulaga ebintu eby'enjawulo n'okumubuuza ebibuuzo eby'enjawulo byonna nga biri mu incident emu. Awe nga luusi bakyali awo na mu nnyumba, naam, mwana wange nenkugamba ogende ku ssomero n'ogaana, anti taata nayanukula ekyo.
inze ddala kitaawo ddala nze kitaawo nga gongerere n'omwana yanukula kyayanukudde naam naddamu nayimita ku sayidi endala ddala maama wo n'akola bwati ne era n'osigala ng'okoze nayanukula kyayanukudde naam yaani biyita ku sayidi ezaki ez'enjawulo wonna nga alina hikima mukutanawaa mukumubuuza ebibuuzo bino wonna mukujako buli kibuuzo kyamubuuza alina message amusindikira naam buli kibuuzo kyamubuuza alina message gyakolaki oba alina kyamulumiriza nakyo mukumulaga obukyamu bwe kyakolaki kyaliko kitegerekese bulungi kakati ab'ebitiibwa kyetwetaaga wano okutunuulira hikima ki eri mu kubeera nti Allah yatuleetera embuuza ez'enjawulo ziyabuuza Ibuliisu n'ennyanukula ez'enjawulo Ibuliisu ziyakolanga etya ziyanukulanga wano wetwagala okugenda mu kifo kino biidhnillahi tabaraka wa taala bawula bagamba limadha ikhtalafat sighatu al as'ila wal ajwiba lwaki byajja mu nzija ez'enjawulo naam bibuuzo ne ansa kati bagamba nti liibrazi jawanibi adhamb liibrazi jawanibi adhamb olw'okwolesa ezzambi lino nga lyolesebwa mu mpuyi ez'enjawulo nti lyo lyali zambi ddene mu sayidi eno lyali zambi ddene okuva mu sayidi eno lyali zambi ddene mu mbeera bweti kitegereka ebibuuzo buli kibuuzo kirina kyekikulaga ku bunene bw'ezzambi eryo ekisooka al mukhalafa li amri llahi taala mu sayidi y'okubeera nti nno Ibuliisu ekitonde ekiri fil malakuti al aala naam ekitonde kirina jurua akambaayaya akagaana okwanukula Allah kyakoze eki kyakiragidde yisaidi esooka jurua kikambaayaya linnya kigambo kye kijjayo bulungi ekigambo ekyo mu Luganda akambaayaya jurua yani erina obumalirivu naam obugaana okuteeka mu nkola ekiragiro kya Allah buterevu naam nga tewali na wasita tewali kiri wakati awo kuba abaddu naam bajemera Allah subhanahu wa ta'ala naam naye nga balina yani Allah tayogedde nabo buterevu Allah tayogedde nabo buterevu bali kubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala naam ne babeera nga bajemye naye oli Allah amulagidde buterevu era ayogera ne buterevu n'obugulumivu bwa Allah Ibuliisu bwemanyi obulungi Allah bwatulaga mu Qur'ani mu ayati ez'enjawulo nti Ibuliisu emanyi bulungi nnyo Allah n'obugulumivu bwa Allah tabaraka wa taala wamu n'ekyo erina obumalirivu obuzikiriza kyekiyitibwa jurua naam erina obumalirivu obuzikiriza obw'okugaana okuteeka mu nkola Allah kyagambye vunnama negaana nekola etya negaana kati ekyo kyeyoleka bulungi nnyo mu bibuuzo bino Allah byabuuza Ibuliisu ekyokubiri tarafuihi amma lam yatarafa'u anhu almalaikatu ma'a karamatihim wa sharafihim okwekuza naam okwekuza kwani kwa Ibuliisu enneekuza malayika nga zigisinga obulungi zo ziganye okwekuza ate yo eya wansi kuzo nekola etya neyeekuza malayika ez'ekitiibwa Jibuliilu evunnamye Ibuliisu eganye okuvunnama naam Mikail Israfil Malakul Maut Ridwan ezo malayika ennene engulumivu Allah zawa obuyinza
obwewuunyisa awamu n'ekyo zonna zivunnamye. Fasajada almalaikatu kulluhum ajmauna, zonna zivunnamye, tewali yasigalawo kazibiza hamarat al arsh, zonna zakola ki? Zonna zavunnama. Eno makhuluuku emu bweti, naam, yo negamba nedda, oba bavunnama bavunname, naye nze nedda negaana. Kitegereka bulungi? Kakati malayika ekintu kyezitutte nti kikulu era nezivunnamira Adam, ate gwe Ibuliiso masha anok okubeera nti weesitula ku kintu malayika kizitesuddeeko. Mungobera bulungi? Saidi eyokusatu, istikbarihi oba katugambe istikbaruhu an makhluqin karramahu Allah, okwekuza kwa Ibuliiso ku kitonde Allah kyamaze kubeera ng'akola ki? Ng'akola ki? Ng'asitula agulumiza. Tolaba bwajibuuza ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, kiki ekiganye okuvunnamira ekitonde kyentonze naki? Kyentonze n'emikono gyange. Mungoberera? Agisongera ku sharafu ya Adam alayhi salatu wassalam. Kakati lwaki ate asalibu z'okwanukula kwa Ibuliiso nazo Allah yazireeta mu saidi mu mbeera ez'enjawulo. Asalibu enyanukula za Ibuliiso, naam, neyanukula bweti, neyanukula bweti, neyanukula bweti. Ki Allah kyatulaga ku Ibuliiso eno? Ekisookera ddala alkashfu an usuli maasiyatihi, Allah atubikkulira ku kikolo ky'obujeemu bwa Ibuliiso. Bwasibuka ku ki? Naam, bwasibuka ku ki? Ensonga Allah gyatusongerako esooka alkibur, kyeki? Kwe kwekuza. Astakbarta am kunta min alalin. Era mu ngeri yemu, ana khairu min, nze ndi mulungi okukola ki? Okusinga ono. Kibur, tarafu, kwesitula, kwewanika. Naam, Allah natusongera ku kintu ekyo. Ekyokubiri, okutulaga khubuth nejurua ya Ibuliiso. Alaga abantu bategeere omulabe waabwe gwe badiiringa naye afaanana atya. Naam, nti oyo omulabe fi ghaaya min alkhubuthi, omulabe wammwe ali ku ntikko y'obubi n'obulabe. Bw'abeera ng'alina obumalirivu obwanukula Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo, mwe mulowooza abalabamu ki? Mmwe mwabalaba atya? Mwe abalaba atya? Ekyo tukirabira mu aya ki? Nga aya egamba okwanukula okugamba kuli mu aya egamba nti asjudu liman khalaqta tina, nvunnamire kyotonze mu ttaka. Laba juru ekyo, laba jurua eyo, jurua wagitegedde dda. Mu ngeri y'emu Allah okulaga unsuriya, kyeki unsuriya? Naam, al unsur kyekintu omuntu kyabeera yatondebwamu. Naam, kati abantu abasosoze mu langi, okusosola mu langi, racism, mu Luwarabu kiyitibwa unsuriya. Naam, ye racism. Ibuliiso yagaana okutunuulira omutonzi n'ekiragiro kye, n'agaana okutunuulira ekitiibwa kyono, ebirowoozo n'ebiteeka ku ye, tinze ndi wa muliro, yani nze ndi kirala. Lwaki nkoroosinga ngende ku kitonde ekirala, nkivunnamire? Kiri kitonde kirala, nange ndi kitonde kiki? Kirala. Lwaki? Eyo unsuriya. Naam, okusosola. Nze wantonda mu kino, oyo omutonzi mu kiri, lwaki ondagira muvunnamire? Kitegerekese bulungi? Khalaqtani min naari wa khalaqtahu min tin. Ensonga ey'okuna, bayanu talawun ahli albatil, bayanu talawuni ahli albatil, okulaga
nti abantu abakyamu abantu ababuze ebbanga lyonna babeera yani tebanywerera ku nsonga emu wabula obubuze bwabwe bakozesa amakuba ag'enjawulo okubuwunda bakozesa amakuba ag'enjawulo ne asalibu ez'enjawulo okuwunda obubuze bwabwe. Kakati Ibuliisu ekisookera ddala yali alaga kiburu ye, wano Allah alaga kiburu ye. Marra bil kibur, tulaga ba ahlul batil engeri gye bawundamu obuze bwabwe. Marra bil kibur, n'okwekuza. Iffe tetuyinza genda eyo, tetuyinza kusaaliyo mbatabuliki. Tuve rugero Salem, nze nve ku mizikiti bwegiti, rugero Salem mizikiti gy'abatabuliki. Emisaala gibeera bwegityo, egundi zibeera bweziti. Waliwo mumawale yagamba nti nze kanzu ne kanzu eno nsalye mu bizikiti byammwe ebyebutambala. Mumujjukira? Ne kanzu yange eno nsalye mu bizikiti byammwe ebyebutambala. Ahlul batil muzimu ku asalibu zaabwe al-kibr, okwekuza ebbanga lyonna. Wa idha tutila alaihim ayatuna bayinat, bw'obasomera amateeka ga Allah agalikirya obulungi, qala alladhina kafaru lilladhina amanu, abakafiri nga bagamba abaki? Nga bagamba abakkiriza, ayyul fariqaini khairun maqama, mwe mwetegereze embeera kuffe nammwe ani asinga okuba ne status, wa ahsanu nadiya, mulabe amawanga ffe gafaanana, mulabe conference centers zaffe bwe zifaanana, mulabe we tutuula, mulabe nammwe mwetunuulira abasiraamu, mulabe bwe mufaanana. Ayyul fariqaini khairun maqama, ne baleeta taburiri libatilihim min jihati at-takabbur, yani ne bawa obubuze bwabwe excuse nga bayise mu saidi y'okwekuza, mu saidi yaki y'okwekuza, nga bw'osiŋŋaana abakafiri nga byekuliza ku basiraamu olwa status Allah gye bagezesa nayo mu bulamu bwaki obw'edduniya. So nga nabo kino twakyogerako netukigaziwako mu musomo gwaffe guli Yesu Kristo mu busiraamu, nabo bennyini bakimanyi bulungi nnyo nti abakkiriza abaali ku buluŋŋamu bw'osoma siira bwabwe ebbanga lyonna babeeranga persecuted. Bal ow'ekitiibwa Isa ibn Maryam ku nzikiriza yaabwe enkyamu yakwatibwa n'atekebwa mu kaguli n'akomererwa ku musaalaba n'ayigganyizibwa n'atuuka n'okulaajanira Katonda. Amma baabayigirizwa hadith wala haraj, babakola buli kyonna kye bakola batya kye baagadde. Ba Pilato nga balina upper hand, ba Kaisari nga balina upper hand, nga abakkiriza be bali mu status eyaki eya wansi. Kitegereka kakati ekyo nga bwe bagamba kitegeeza nti balina conviction nti obukkiriza si tteeka okubeera bulina kutambulira wamu n'amaanyi ne hegemony n'obufuzi bw'edduniya. Era Falaawo bamwogerako ng'eyali kiwagi eyayigganya abaana baki era badduka buddusi ne bakutula ennyanja baabo. Kireka bulungi boogera ku Kerode, boogera ku Nebukadineza ku mulembe gwa Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam, yasula Ibrahim mu muliro, siwe kiri n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Sitteeka Goliath bamuwangula, naye era kiraga nti no yalina era kiraga nti yawangula kyafukana kyamagero okuba nti David bategana Nabbi Dawuda yawangula ani Goliath. Ekyo no kyafaayo kituufu gye kiri mu Quran era twakiraba nga tugera ku baana ba Isirayiri oluvannyuma lw'okusomoka Firauna, oluvannyuma lw'okuva mu matwale ga Firauna. Ne twogera ku kyafaayo ekyo Allah kyayogerako mu surati Al-Baqara. Kitegereka? Aywa.
mu ngeri y'emu. Marra bil ihtijaji bil mujadala, ekyo kiri kimu mu makubo ge bakozesa erikuba erisoose erya kibur. Naam, kakati wano Ibuliisi nyini yakozesa. Nze ndi bwenti siyinza kubeera toyinza kunenkanyankanya na hii kati ffe temuyinza kututeeka naabo, temuyinza ku bayina ki ne balaba nti nno bawaggulu. Naam, n'olwekyo tebali ku level ewuliriza, tebali ku level egenda mu madarasa kubeera mu madarasa basomesebwa abantu abali ku sunna, babayigiriza eddiini, batereze enzikiriza zaabwe. Tutule naabo kitegereka, ogenda okkakkana nga baatili yaabwe mu ku nsonga gye bakozesezza takabbur. Eyo usulubu Ibuliisi yagikozesa alayhi laana. Ensonga ey'okubiri al ihtijaj wal mujadala, okweyambisa enkola y'okunaakasha. Y'okunaakasha, okunaakasha kutya? Naam, abo manyi usulu fiqhi, abo tebasoma usulu fiqhi. Ffe tuli bakafulu mu usulu fiqhi, abo singa basoma usulu fiqhi tebamanyi lugha, tebasoma n'ebifaanagano. Naye babeera nga bakimanyi bulungi nnyo mu mitima gyabwe, be boogerako bayivu okubasinga. Naam, bayivu ki? Okubasinga, naye basigala bakoza tariqiya al-mujadala. Eriyo ne Ibuliisi akola etya? Yakozesa enkola yemu. Ana khairu minhu, nze ndi bino, nze ndi biri. Ne yeewuzaawuzaako n'okwewuzaako okutalina maki? Okutalina makulu mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Era ekkubo eryokusatu, naam, mwe muli idhaaru al-madhulumiya. Idhaaru al-madhulumiya, okweteeka mu kifaananyi ky'okubeera abalyazaamaanye. Mu kifaananyi ky'okubeera abalyazaamaanye. Biraba Ibuliisu bwe yagamba Allah, araaitaka hadha alladhi karramta alay. Naam, tujja kulaba aya eyo. Amazima oyo gwonsituddeko, oyo gwonsituddeko, ebigambo byayogera alaga nti amazima oze nonsitula ku oyo nondagira muvunnamire, neyeteeka mu kifaananyi nti alyazaamaanyiziddwa. Bojja nti statasi yali yagigula ne sente zinagipakasa. Mungobera bulungi. Eyo usulubu min asalibi ahli madha? Ahli albatil. Bima aghwaytani, nga bwokoze eki? Nga bwontadde mu babuze. N'atagamba bima ghawaitu, nga bwembuze. Laba bweyeteeka nti Allah bw'oto bwombuzizza kale, la uzayyinanna lahum sirataka almustaqim thumma la atiyannahum. Okitegedde? Yani n'ateekawo embeera nti alyazaamaanyiziddwa. Eyo usulubu kadhalika ahlul batil bagikozesa. Ate ffe tukyali basiraamu batukafuwaza dda. Buli sawa tukafuwaza, kutuvuma, kutuvuma. Buli akwata kazindaalo kutuvuma. Ate ffe tuli bamujjana. Alhamdulillah kuba nti ya Allah abo ani alijingidde mu ffe? Wali n'omu? Tewali bali n'omu alijingidde. So babeera yudhihiruna almadhulumiya. Ebyo byonna ahlul batil babigatta. Naam, ku nsonga y'obubuze byonna babigatta. Mu kwekuza be baliyo. Ate abo ne babayisaamu eggaali n'amaaso. Naam, aywa. Ate mu kwefuula abannannyini usulu fiqhi nti eyo waabwe be bannyiniye, ate ne bakola emijadala. Abo bajje tubanaakashe nefaanako bwe bityo. Ate ku sayidi endala, naam, ne beeraga nti nno bakitawe batabuliika olugira bwetu. Waliwo neyatuuka n'ogamba nti balabye ate munnaye be balina ssente, ffe tulina ssente. Kirinawo ekituuka, naam, wali ku ntandikwa be balina ssente, be balina buli kimu, bantu tebalina kye balina. Ate bwe kituuka mu mbeera emu nga wekikolera balina ssente. Ffe tuli baki? Ffe tuli baavu, tetulina ssente. Tukole ki? Naye kasa tulina kasita be balina emikutu, be balina ki wahakadha. Naam, n'olwekyo idhaaru almadhulumiya ebyo nno babikola mu mbeera ez'enjawulo
nga balaga nti nno balyazaamaanye. Ate era mu ngeri y'emu tukyali mu ajuiba zaki za Ibulisu bye tugiyigamu. Naam, idhharu adawati Iblis li Adam wa dhurriyatihi, mwalimu okulaga obulabe bwa Ibulisu n'abaana ba Ibulisu eri Adam n'abaana be, eri Adam naki n'abaana be. Fihi idhharu adawati Iblis li Adam wa dhurriyatihi, era tuyigamu muno munyanukula eno obulabe bwa Ibulisu al-la'in omukolimire eri nabbi Adam n'abaana ba nabbi Adam alayhi salatu wassalam, okutegeerera ddala wasifu y'omulaba oyo afaanana atya. Ennyanukula eno Allah agituteeramu tutegeere tudiiringa na kitonde ki. Naam, tudiiringa na kitonde ki era kyetisse ki mu bukyayi gye tuli, era kaweefube waakyo ali luddawa. Naam, ali ku ddaala ki mu kubeera nti nno tusiraana nakyo muki mu muliro, waliyadhu billah. Kisaba Allah abeere nga akola ki nga agututaasa. Kakati ebyo byonna tubijja mu nnyanukula Ibulisu ye yanukulamu ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. N'olwekyo okukyusakyusa ennyanukula zino Allah n'atuleetera neyanukula bweti, wano neyanukula bweti, wano neyanukula bweti, wano neyanukula bweti. Buli nnyanukula erina kyekola ki kyetulaga. N'ebibuuzo Allah byabuuza Ibulisu, buli kibuuzo kirina Allah kyatulaga mu bunene bw'ezzambi Ibulisu lyakola ki lye yeebagala mu kugaana okuvunnamira Adam alayhi assalatu wassalam. Insha Allahu tabaraka wa ta'ala wetujja okutandikiraawo. Wafaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin. Nga tulaba kiki ekyaddira ku Ibulisu ng'emaze okwanukula Allah subhanahu wa ta'ala ennyanukula efaanaganako bwetyo.